Waliwo musigaddeko twongera okwaniriza abagole baffe ab'olwaleero tusanyusa okubalaba twagala okubeebaza olw'okujja twagala okubategeeza nti eno gye muzze musanze tweteeseteese okubaaniriza aspiring candidate winning zoye, losing is zero. Chairman, honorable. So komwe omaze okwewandiisa kikyotandikirako. Tumaze okwewandiisa ekiddako kyakugenda mu byalo tujja bannaye abantu baffe tugenda tuuka buli ku kyalo okulaba nga tubannyonnyola enteekateeka ze tulina ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti. Bino bibadde ku nga bwakyamani wa disitulikiti emirimu mugirabye kati tugenda mu chapter empya ey'obubaka bwa paalamenti. So ngenda kutuukayo mbannyonnyole omubaka wa paalamenti alina kuba atya. Konstituensi yaffe eno tulowooza nti ekiikiriddwa naye waliwo ekikyabulamu twagala okulaba nga tufuna omubaka wa paalamenti asobola okuteesa nga ne ku ground waakakola ki bw'ali. Nkulengera olasa nonoonya Jako ate ne kuwaga ddugu nayo nga batuganyeeyo. So at the moment tetuna kifo we tugenda kudda. Babadde baŋŋamba nti basobola okumpa olunaku olulala nga tumaze nomination ku Beraale. Naye nga mukimanyi bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda kagamba nomination bwe ziggwa toddamu ku Beraale paka ng'ennaku z'omwezi 10. Kati oba nga nti nfuna olunaku olulala lwonna wano ku Beraale yange ki endala. Naye nga nkimanyi bulungi nti candidate wa NRM Flag Bearer enkya nga nomination zimaze okuba closed leero alina Raale. Era kyo tekimenya mateeka ye agenda ku Beraale naye ffe nga tebatukkiriza kugikuba after nomination. So baganda baffe tubadde wano nembaga tugenda kusika muguwa nabo bangambye ngende kuwaga ddugu naye kati okuraisinga stage eyo twali ssaawa nga 7 okugiteekawo kati ziri ssaawa 6 campaign zigwa ssaawa 12. Nolwekyo technically babanga abakugjeemu era obutakola kyokola ki kyoyagala. Rutwara trucks okuva Uganda zigende Kenya kuwa wonna so business yonna. So the last time waliwo olukuŋŋaana lwe baateekawo lwatuwa a very bad experience. So twaruyigirako okola nti today tetukkiriza olukuŋŋaana lwonnaawo because emmotoka business z'abantu biki byonna biba byonooneka. Tukkiriziganyizza naye ne tumuwabula nti agende mu kisaawe ekiddako wansi bakiyita Wagadugu ateregerege ne management then agenda akolera eyo Raale ye naye wakati mu tawuni we cannot allow it. Ebyo abyogedde ye ng'omuntu atugambe nti ngu security ebadde mulemesa n'eri era ne tumulaga nti ffe ebyo byayogera tetubimanyiiko ebyo byakwagala okutugiteekako amatu g'embuzi okutuliiseemu tetina kye tumanyi atwala obudde ayogere ne management y'ekisaawe era agendemu akole byayagala okukola mu kaziro nga tebiri mu mateeka kyekyo kyokka kye tuyinza okumubuulira. Mugerwa Kasule omukyalo omu yekka bw'ati eyeesimbyewo okuvuganya ekifo kya Member of Parliament Wikwe South Constituency era nga nzize nga nkutta akabonero ka nkumbi ndi mukyala wa DP atatiririra DP ate mutya ateerya ntama
ekindeese okwesimbawo kwe kuyimisa embeera z'abantu mu kitundu kyaffe ekya Buikwe South nga tumanye ebintu ebimu ebisoomooza abantu baffe, ebintu ng'ekibbattaka, ebintu ng'ebyobulamu, omutindo gw'ebyobulamu, omutindo gw'ebyenjigiriza, byonna tuzze tulabe nti nno tubisitula. Era nze nga Christine Mugerwa Kasule obusobozi obw'okukola emirimu egy'omubaka bwonna mbulina. Emitendera gyonna egy'obukulembeze ngiyiseemu mu buli ngeri yonna ey'enjawulo. Era nze kyemmanyi nti ku bannange nze nkirako okubeera nti nno mpeereza mu kifo ekyo. Tulina omulimu ogwa boda mu Uganda wano ne mu Buikwe nga gye gimu ku mirimu egisinga okuleeta ebyenfuna mu ggwanga wano. Naye omwana wa boda agenda okusasula boda okugifuna ku kampuni ezigireeta ng'agifunidde ku miliyoni 12 w'amaliro gisasulira. Ate agenda ozimalayo nga boda efudde. Naye bwe tuba n'abantu abasobola okuteesa ne bagenda ne bagamba nti tusobola okujigiriza gavumenti n'ejjayo boda zino ng'ezijjayo ku ssente entono n'eziwa abavubuka ku magoba amatono, omuntu asobola okufuna boda ku miliyoni 4.5 ng'omuntu afunyeemu ne gavumenti efunyeemu. Tebali tulowooza nti gavumenti yalibadde ebimanyi, naye osanga gavumenti tefunye yasobola kubajjukiza, tefunye yasobola kubalondoola, tefunye yasobola genda nalondola amasomero nalaba embeera eriyo nti enyamiza nesobola okubanga embeera eyo enogera eddagala. N'olwekyo mbyeteekateeka okulaba nga nsimbako amannyo ng'ogyeko emirimu emikuukutivu egya palamenti egimagiddwa mu constitution ya Uganda. Waliwo bye tusaanye okukola ebeera ku ground, omuntu waffe wa bulijjo byali badde asaana okubanga aganyulwamu. N'olwekyo nvuddeyo ng'essiira essooka ngenda kuliteeka ku byanjigiriza.Essiira eryokubiri njagala nditeeke ku nkola ebyobulamu. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nga bannayuganda bonna si balugazi municipality mokka ng'afuna obujjanjabi bagassa. Naye ekyamazima kiri nti amaliro mangi mu Lugazi municipality go gennyini malwadde. Wogendayo mu ddwaliro woba ofunye omukisa n'osangayo eddagala tosangayo basawo, ate osangayo abasawo tosangayo eddagala. Mu malwaliro ga gavumenti mwe musinga okuba facilities ennene eza private